abantu bakiye tetuyiga ekintu kyolina lwaki okigaya nga kyonna okisanyusa era osigala banja kimala kukubako olwo n'onzuukuka yennyini ekisinga nga tekijadda nate ekikoma ku mukwano gwokka ekirungi kyonna kimala kutubako etulaba obulungi bwakyo oli bw'abanga mulamu tebaayo amuvaako itawe kimala kumutwala obubaka ne bwesonga ekintu ky'olina lwaki okigayalirira bw'atyo omugenzi Jimmy Katumba bw'akugambye nti mbojja omukenkufu tolina zigayaliriranga zirimala kuvaawo ate ne tuzuukuka olinda ki okuzuukuka essaawa eyo yennyini mwebale nnyo mu abatugoberera mwebale kutwegattako buli lwa Sande ssaawa 7 omukenkufu yennyini nga ndi emabega wa TV yo ku sikulini eyo nga tugezaako okuyiga okulaba nga tusobola okwetaasa mu mbeera eno gye tulimu ng'abantu basobeddwa ng'ebintu bikalubye n'olwekyo nkwebaziza nnyo olw'okulaba nga emperereza mu kitongole kimanyikiddwa nga Prof Bioresearch mwaliro guba gwakubiri ekisenge kiba 152 mwebale kulaba mwebale kuyiga nga bwe mwalaba Sunday wedde twalaba engeri gyesobola okugatta omutindo ku matooke era abantu abasinga mwanyumirwa nnyo ne muyiga nnyo naddala abalimi b'amatooke abalina ensuku nga mubadde mukola loss oba nga mufiirizibwa naye n'olwaleero nkugamba ntya tuseguka tugenda kuyiga okugatta omutindo ku nsigo ntungo ennene biryo kyukamba ebintu ebyo byemusuula kabaka njagala ennazi kokonati nga tukoleramu butto nga bwe mbasuubiza nti ssaawa yeyo gye twabasuubiza yennyini eyokulaba nga twetandikirawo obukolero obutonotono nabagamba temugwangamu maanyi nga bwe mwalaba Sande ewedde twasabika amatooke abantu ne basanyuka abantu b'Essemba bule mwakubira kasimu ab'Embarara ab'Emasaka nga bwe nabagamba nti mukanga bukanzi abusimu mwambuuza kiri kijimusa ekiva mu moceeri mwagala kuddamu buto olutambi muluzzeemu buto naye tewali tabbu zino embuzi z'omukenkufu zajja okutusesimula n'okulaba nga tusobola okugenda mu maaso n'olwekyo n'olwaleero nga bwe mbagambye tulina obugagga mu nsi muno naye tetumanyi obugagga obwo bwe buliwa kwe kukozesa ebitwetoolodde ne tubigattako value mashini bulijjo mukkiririza nnyo mu mashini ennene kyekibalemesezza okukola mashini ennene gye ziri nazo tuzirina ku Prof Bioresearch ne twagala nnyo mutandike ne mashini zino entonotono nga bwe mwatandika n'akamotoka kali kastareti kastareti waliwo kano ke bayita Viola Vaitizi bwe kityo bwe tulina otandika mufune obukugu obwo kubanga ne bemwegomba bamukwano bonna batandikira wano naye gwe ali eyandaba gwe yakatwegattako tusobola okozesa ebyuma ebitonotono ne twekolera butto mu maka gaffe ne bwoba olina restaurant ebisigalira ebyo ensigo z'amapaapaali ensigo za cucumber ensigo z'ebiryo n'obigattako omutindo n'okolamu butto akolanga eddagala ate ng'asobola okukozesebwa ne mu cosmetics oba n'okusiiga abaana bo ne batasiiwuuka n'olwekyo bintu bingi nnyo nga bwe mbagambye byetusobola okujja mu butto naye olwaleero kanneme kwogera nnyo tutandikirewo bizinesi tugenda tandika ne butto ava mu dduulu mumujjukira bulungi nnyo abazanya naye bano ab'omulembe gwammwe ogwa Jim Jam sisuubira nti bazanya ne ku dduulu wa dduulu omwantu eyazanyanga dduulu edda yakolanga exercise ey'engalo nga tasobola kufuna arthritis omwana abeeraawo okuva ku makya paka kiro naawe oliawo obeera ne mu SC bakuggulira bw'oyingira bw'ofuluma tosobola butafuna arthritis naye bajjajjaffe bakozesanga ensigo zino eza dduulu era dduulu ono
abasinga gwe mu banyinga Kabaka Njagala ensigo eziva ku Kabaka Njagala abamanyi oluguudo olwo luvaawo Bulange paka wali ku lubiri lwa Kabaka Bulange Mengo office enkulu ya Ssaabasajja oluguudo olwo baluyita Kabaka Njagala kubanga Ssekabaka Muteesa owokubiri abantu abamukyaliranga edda mu lubiri yabawangayo dduulu zino ensigo za dduulu ng'ayagala bazisimbe kuba ye alina ekirooto ekyokukolamu dizero gwe bayita biodiesel amafuta g'emmotoka mu mbeera eyo dduulu ono wakabi nnyo era oluguudo olwo lwa Kabaka Njagala mulumanyi era emiti egyo weegiri wali ku luguudo olwo lwa Kabaka Njagala kubanga Ssekabaka Muteesa bwe wamukyaliranga owokubiri ng'akuwayo ensigo zino eza dduulu kati oli mu kufuluma olubiri nga ddayo agamba Kabaka Njagala ampadde n'ensigo erinnya ne livaawo erya Kabaka ki Njagala naye nga mu luzungu zino ensigo ze bayita candlenut ziva eri Hawaii gye basinga okuzirima era n'omukyalo ono gwe bayita Lupita Nyong'o Munnakenya yagenda n'akola likodi mu firimu eno yazanya firimu eno eya Katwe omuwala oyo Muteesi n'awangula Grammy Oscar yali Oscar eri mu bazanyi ba firimu naye yeesiga butto wa Kabaka Njagala ono Kabaka Njagala ono wakabi nnyo alina ebintu bingi nnyo byakola nti ayamba n'okugoba obulwadde bw'abazira kati ekisugitako kuzaasa ozaasa bulungi nnyo bw'omala ozaasa ojja kumementuka bwezimala okumementuka ozisokoole bino ebyomunda bye twagala abaana bawa emirimu abaana butaayaya ne basanga baseddu buteeyo ku kyalo nolwekyo ng'omaze ozaasa ekiddako ki kye weetaaga ekyuma kino bakiyita extractor kya stainless steel ekyuma kino ekya stainless steel okyetaaga okyetaagira ddala bulungi nnyo era nga kikola butto n'olwekyo bw'oba onaakola emirimu gino yambala giraavu kumwa obuyonjo Sebata yabagamba teribeera ddogo n'olwekyo ekyuma kyaffe tukipanga bulungi nnyo kyangu kyakupanga kasita oteekamu kino ekinyiga nga kiwedde n'olwekyo ng'oteekayo wansi oli wagenda okuyiika naye kino kya demonstration ekubaako ebbakuli yaako then kubaako ino direction eraga nti ebino ebisigalira bikeeke osobola n'obbiwa ente oba obbiwa mu nnimiro gye bigenda kati tujja bbiwa mu kano kati ekyo bwe kiggwa oteekako obuteesi bwoti awo mashini etandise ogenda kukola butto Kabaka Njagala abaka twegattako tuli mu kuyiga kukamula butto nga tuli mu kukamula nsigo za Kabaka Njagala osobola n'oteekayo akasengejjaako ak'obutunda n'oba ng'okola ki onyiga ebyuma ebinene tubiine bisobola okukamula ensawo enamba omulundi ogumu naye njagala mutandika empola kuba mutera nnyo okugamba ebintu bizibu netandikira ewaka omwana ayige nawulidde mukaaba banaye omwaka gutusaze mwaka gubasala mutya ngo embezu z'emuka enkufu zibaddewo abaana bammwe bayize bayize okwekolera sabbuuni bayize okwekolera aftershave okukola eddagala ly'engatto n'olwekyo mashini yeeyo enyiga ali mu kunyiga oiro wano mutaddemu grams 10 zokka naye nga olunaku ekola ekidomola kiramba kansooke nkomena wano mu grams ekyo nyizayo grams nga 5 butto weno gwenfunye naye ali ku luudi ono butto kati ki ekiddako olina omuteeka mu kacupa n'asulawo n'ateeka wamala okuteeka ng'ofuna Kabaka bw'ati njagala Kabaka Njagala bw'ati bwafaanana oiro ono ayamba ki ayamba ku balina olusiso olubasiiwa ayamba abakyala abalina mugaba ayamba abasajja ababutuka ng'amaze okumwa ebirevu ayamba abalina kabootongo nywayo kajiiko n'oteeka amazzi agookya n'onywa
ayamba abalina CD fesse wansi naye ng'omukoledde waka kati awo tuvuddewo oiro nkugambye osene oteeka mu kidomola n'ateeka n'omala n'omusengejja kati ate gwe omulimi w'ebinyeebwa gw'obadde okimanyi nti ate n'ebinyeebwa nabyo birina oyiro ebinyeebwa nabyo birimu oyiro gwe bayita ginat oyiro mwamanyira bikola mu kipooli kyokka nebyo osobola bikamula n'ofunamu butafumba n'otandikawo factory ng'okola butto w'ebinyeebwa oba gwe bayita peanut oil butto w'ebinyeebwa ono talina amasavu mabi ge bayita cholesterol talina bulabe bwonna eri abantu n'olwekyo kikulu ky'olina okukola kwe kunoonya siddi eno emisomo gyonnaku egiri mutero bibagamba naye mwe temwagala kulaba simanyi nabe mwagala kulaba mumumanyi byemulaba kale katunyige ebinyeebwa waliwo zihabu ze mutavaako kati tutandikirawo nga tuteekamu ebinyeebwa byaffe nga babinyiga kanteekemu n'entungo kamba kologe kamba tabulire omukenkufu nyanvuzi ye chefu entungo sesami eno combination bw'oba musajja oba ofuuse kalasu ebinyeebwa n'entungo binyigire wamu okoleka butta akafumba nzijukira butono namukolanga abayindi banneewuunya kubanga bino bikeeke by'ebinyeebwa newobisekula obiwe enkoko ne zigejja ne zinyirira abayindi bali bakola butto era gavumenti ebeesiga nnyo kalangala yenna bamusaanyizaawo bali mu bizinesi ya butto naye nagamba sigenda kuvuganya n'abayindi kiki kye nakola bwe nakolanga butto wange nekwataho imarodi neŋŋamba ngenda tandika okusappulayinga butto okuva enankulabya abo bonna abaasiikanga capati awo chips paka naasana nenekwataho imarodi saagenda bakuli waliyo abayindi bangi bayinza okunjeregajerega bayinza okunteekawo bayinza okuteekawo ezzalawo bankola sente empya nenkadda ate buli muntu gwe naguzanga butto nga muweerako ne gundi amagi 5 ogero kakana nali nnunda n'enkoko oli nga nsabye ne tray y'amagi namwedde ga bwerere muguza litawo ya butto nga manya abayindi lita bagitunda meka bagitunda bbeeyi bweti nga nsalako ngeze bbeeyi yange ebayawo ya wansi n'olwekyo obutta avaamu mungi kati nze ono obutta aba mulungi kubasiika kati ngase ebinyeebwa n'entungo entunga erimu coenzyme Q10 butto w'entungo ekitegeeza ayamba okutangira kansa ko Q10 abagimanyi bo bagitegera bulungi era bwenkyogera bwe bati bakubye mu ngalo kati zino cucumber sikoza cucumber abalina sukaali ne pressure nyo kabutto ka cucumber ate kirungi bino byonna gye ku Prof by Research tukuwa ekikolo n'eddagala tukuyigiriza okukamula ne weekamulira oba ne tukukuza product ewedde tandikawo bizinesi ekoleyo tonotono ogende ng'oligezanga mukwano osobola okwekulaakulanya osobola okugenda mu maaso osobola naawe okwegomba obulamu obulungi ate ng'obukoleredde abavubuka muyiga okukola sente bakola nkole temuvaawo tukomawo mu kitundu ekyokubiri tovaawo.